Inside Story Uganda, real source of political updates. Asatu mu musanvu, not musanvu, not 5, 217, 1037, oba not musanvu, not. Bisatu 17, 10, not musanvu, not. Bisatu 17, 10, miba Everite real estate dealers abatunda wamu n'okugula ettaka okwetoolola eggwanga lyonna. Akati bano bakuyamba n'okusenda ettaka, bayina bi tractors bi grader ebikusendera ettaka, tebakomaawo wokka. Ne bw'oba ng'olina enkayana z'ettaka bakuyambako ne bazigonjoola. Oyagala kukyusa kyapa kyo, oyagala kukola otya, genda mba Everite, basangibwa wali kubayita ababiri ku kuba erigenda e Kasenyi ku kizimbe kiriko Abusa Banka waggulu, awo nno ojja okubasanga. Mukulu Tamale. Tuba tukyagenda mu maaso n'akakiiko ak'ebyokulonda kano. I wrote my book inside the palace. Yes. My experience. Nebuli wenkasoma nkaba. Omulenzania, omukania. You know what it means? Remove this idiot at night. Throw him on Kasasiro. 5 billion is twirl. Or is go. What does it mean to an intelligent man? We have the money, we don't want to give it to you. Mukulu Tamale. Wali omanyi nti no. Bali bampita munaku. They don't assess where we come from. Bwe banda banga musito bala ngomukolo embwewe demiro. Do I come from a family? Tugende mu kakiiko ebyokulonda. Obujozi bwayina. Nateka wakakiiko akagenge sente zange azibuloke. Nzije era nimu. Bejabu yamaze yo. Kakiiko kebyokulonda. Bejabu yamaze era ntwale wakati. Tugende mu kakiiko. Nalindi tadde musawo. Mukube mwaso omutwe. Museveni yategere temukoddemu wani yakubana. Nekati wayi. Ekyakoze nesesibye bomu. Ayakarambo apologize. Wait, to apologize for what? Are you apologizable? You have very quick credibility. Tamale oli musajja mukambwe nnyo. Ekisajja kyankubira essimu. We have a meeting of advisors at Chankwan's retreat. Nga 17:25 n'ekigamba adina kikuba kyabuwemu. Ba! Tewamutabusa. N'ekikuba essimu n'obusiru bwaki. Nemanya kiriko police. Can you come from to test COVID? I'm not coming for COVID. I don't have a COVID. You want to insert a COVID in me? Mwenye kakashaja kakabaseka kachikola. Ataba kuteka mutesi COVID. Niyo kabasenga. Singa yadukadda. Tugenda kakiiko kebyokulonda. Mukulu Tamale mirundi abantu banja akati. Akakiiko kebyokulonda. Oyo. Byabakama. Byabakama ajja kudduka. Nga teki kimuddusa. Sina sitamina. Erangirira omuntu. Nkubulidde. You see, leadership is a product. Omulamuzi talina kyasobola kukola. Kuki? Yajuliza bitabo. Yanti agobera mateeka. Kakati oyo byabakama yali ajja kusuula gavumenti mu kizibu. Why? Nti byabakama yalekanga ebintu ne bikolebwa nga yeerabidde kuba obulamuzi buyinza okugenda ne knowledge. Babi byabwe bya mu bitabo. Abajo tebalina fix gun. Nga yeerabidde. Judges would study political science because everything rotates around politics. Naddala abo abali mu bifo ebyo. Kakati oyo bakubira Bobi Wine mu premises. What does it mean? When Mbabazi went to court, Mbabazi yali musajja mugezi. Yes. Afuna obululu butono nnyo n'agamba kikavalinga antya. Kuba nakugamba nti Mbabazi yakubira Museveni essimu n'amugamba Ssebo nkwegayirira akalulu kankaveemu. Naye onyigiriza nnyo. Museveni n'amugamba tukavaamu sente zezikubuze. Kakati ye Museveni gw'omuntu wa bulijjo walirowoozezza nti asanyusa Mbabazi akole ki? Yali ayagala Mbabazi aswale. Yali ayagala muswaze. Kiki ky'olinawo era talidda. Mbabazi talidda. Mbabazi yategeera nti abantu babba bubbi. Ngono wajja okudduka nga talina mufaako. Afe ewuwe ng'agenda amaanyi bamayinja bamupama. Kakati. N'abo basale. Lwaki tebamanyi mikwano gyabwe. Hapana, omuntu alina ssente amanye liyo friend. Yamanya yalowooza nti ssente gwe mukwano. Anti bamunda. Muzeyi tayagala byamugamba ebyo nti embeera mbi. Muzeyi tayagala kati tafuna information n'emu ne intelligence bweri. Mise yambye Museveni okusinga. Naye olunaku lumu alisiya. Museveni ye Museveni tayagala kumanya nti embeera mbi. Eyafunyamu naye bamunyamu. Ayolekedde kumunyamu ayolekedde ekizairo. Kakati byabakama ajja kudduka. Omanye emirundi gye yakagenda nakati agenze wa Museveni. Yali aganye omulaba agenze na Samukute. Ye tumanyi nti nkeera kufuuwako emisango.
tava mu misango ya mitwa 13 gifubo okonomi kakati alichejusa kya mutabaze mandu enziba okatera mandu ati nyenese zakayo kali bakalijo kuluno mwe wali wa musajja kulira umusajja wajozinga oyo ngagenda mu kabini abo mu kyalo bakozesa bikoko kozi sekesa yayiseko ku kikoko manaleka kama jini agenda okuyise okumanya sekesa amajimbi ga sekesa galuma okumanya amajimbi ga sekesa yasala wate sigeyo kamula ngaro ejo kono mfumu kono yaloza munja kwavula n'enjita abantu bagala okuwulira akakiko kebyo kulunda omanyi analysis zo zibakolera nnyo nti oyo yalemu okumanya kiki kyekolebwa Bobi Wine ne bamukubira mu princess yagenda mu kooti n'asaba ensonga 8 zitereze n'abalamuzi baali babe ensonga 10 n'abalamuzi baali babe nga Mbabazi aga nti abalamuzi ne bawa order ensonga zino Mbabazi zaleese 10 batekengawo akalulu akalanga tezikoleddwa nga teziterezeddwa wati ono omujozi ne munne bwe baniya ku bantu tebakitegeera mu 7 election ya nullified abalamuzi basaliramu akalulu ka Museveni without Museveni knowing ye Museveni tekitegeera nti akalulu akasazizaamu anti omusajja agambye temutegeka akalulu akalala ng'ensonga 10 tezikozeeyo tezilongoseddwa ekitegeeza kalimu ezitaali kaali kafu naye ate ne bakalekerayo muzeeyi n'agenda mu maaso n'alayisibwa avimba sawa nasekoko olifuuka akayiibwa mulenzi gwotuniyekati n'ogobera Museveni abagezi bakataaga ebyo bayitako zezo electoral reforms ze baagala okutereeza anti nkubuulira nti the elections became a process not an event oyo chairman wamwe yali takimanyi omuli Museveni yagenda n'aleeta Professor Mwaka yamujja Luwero mu Musave n'abeera baleeta abakazi if you want a woman bring Kataga naye oli soni manzina mayegekere zinamba Lujega yali taziza Mugundi Wakapopulo yajja adduka ng'akoze provision tugenda mu referendum ato over the article ng'amateeka tagamanyi Luwero yabakubiranga survey get a competent person yes bali batwala mu referendum competent people kubanga ono yabateekamu bamukolere papasize presidential ambition ani abadalonze tali mukwatako embwese kanayo tali mukwatako ani abadalonze Kasule Sebunya ko electoral commission anti katumando basiru offroad Sebunya kakati ate abantu baabwe bo baganda Sebunya wabeera ku electoral commission omuwonye offroad him singa bampa sente nendaga ewaffe naye yali antya Erichi biruju nkuweweta muluko siro ngosizo nde mulenzi gwe katonda yakuwe ngosibiri eyokusazo nogifulira Sebunya bwe bagize ate ne bamujja kukalala Sebunya bakamasa abesi babbo ntokunioko nakunyako nomwesibira bbo Sebunya bwe bagize ate ne bamujja kukalala nkubulidde nti abeera ali mu bemba rasinga mukama waabwe you see Museveni to consult you kubanga yese yamumanyi Sebunya is a hard working man yabakolera mu bukiiko bwonna niwa NRM tasana genda ko electoral ani atali we NRM nabagamba bunaba NRM abaliko politics temuli mbuzi ndawo no ndi movement ife tulindaawo zonna nnume endawo si nnume ate si nduusi eyo nani alaindi movement politics ayina mbuzi ndawo no era gundi Hitler yagamba nti Belgium erindoto witaina kwa ekali gyasoko kuba ngakubye ziri egu nagisanyawo ate ikole kikunsi obiri nduto teina weyegwa kati yiwe teina majete inaki eyo beterawo akantu kawo ababbi bakapeleka mu bateeka sene ne bazikwatira abalane bateekayo musitizira anti abafirika balowooza ezamu bukutu bazikwatirayo ne Russia nekwata eza Gaddafi nekwataje Amini teyayina sente bweru. Amini teyayina sente atanga abantu balowooza nti Amini yabba sente Amini teyayina sente is more powerful in death than in quarter con family ndikisanyawo because let me tell you erinyo limu erya Lumumba bali komeza weko limu eryasigala Sankara bawereza mukazi w'ennyonyi Chartered plane ajje Mugundi mu Burkina Faso ako farming nti underwear yeye
ne bakakasa nti yiye. Yes, who was killed by Kampolo nga bagala kusiba Kampolo omufu akoze alabise gundi Mugabe gwe batwala nga base labako abako bavuma omusajja oyo abako bavumani bakuba ekiwenge bukanidde moti naye ekyatuuka ku Mukamugabe bayawula abako bembako mu balagisi ekyatuuka ku Mukamugabe mu balagisi sitaani yakimanyi bamutwala mu balagisi ngono nabagerekako bakwatira mu lubiri bamutwala mukaaga kyogamba nti no abasajja batwala Mukamugabe badde nti ne bbaawe bamutwala Mugabe tebagala mukomyawo okumwa ate family yegaana omuntu is more powerful in death okujja kuba banafu bano abaana abataabajo tekina ensonga nenkonyako kyogamba nti ne President Museveni bw'aligenda alibeera powerful tulimujjukira Amini bajja mukomyawo if Moses muzekana ekizumu oba tebamukomyawo Mutesa bamukomyawo ng'ate Amini amukomyawo yakuba twekobe yalina omuzinga gwa twekobe naye Amini mukiki yayagala kuyobote Abaganda bali babayitiriddeko Amini Obote yes anti Abaganda babakuba nagandi katusoke twasabule kano sinyonya mutwe katuvuma Baganda need medium gundi na sife oyo munna mwafukule mengo oyo namulagira chifu justice ajja muchazi na vimba ngose koko oyo abali yako sende muba mu lunaku lumune mujjawo mu Buganda mukuba ne musengula oyo ayina idea empya jalese kase chapa cha mulema chapa mu nyuma ngakiri mu nyuma chalemera mu nyuma eyamayega kiro waffe muleke techamulema tugende kunaka ni kubuchiko bwaffe buno okitegedde ekyo kitegedde nti this man bakola ebintu bingi ng'asirise bobweni n'abuukinga ekiryandongo ne bamukuba ne bamugjamu. It is a process. Election is a process. See event nga bwe yali alowooza. Naye Electoral Commission organize elections, count votes, announce byavaawo. Is a whole process. Ne baleeta n'etteeka nti towaabira Electoral Commission owaabira returning office. Tebaliridde ssente nuupu yabawangula eki. Naye ate kakati Electoral Commission teyina maanyi. Ate Museveni ekira kye yakola ffe tuseka omukoyo tunyomu ngalowooza mbu tujja kudda tukube ejjaabu y'amaze ey'okubiri nedda tetugyeta mukama waffe tukulinda odduke tujja kudda mu gavumenti mwotali kakati ate mwana wange agenda kwegayirira wa Muhoozi omuko agenda kwegayirira Muhoozi nze nkubuliriddewo ebyo bya famire ebisagala biyingira mbadde njagala kutunuulira dduka kisuddewo aye mukama otenderezebwe Katonda waggulu aye mukama otenderezebwe nga kagati nkubuulira nkugamba ndi okitegedde mpulidde nti election za Museveni zalibadde nalified naye baamutya bano kooti zamutya oba ojja kusangayo omulalu kubanga nkubuulire akekenya malagati nalifying akezambia tebakanalifying ojja kusanga omulalu chairman wa Electoral Commission alina okubeera knowledgeable tebajja muwa mukisa nga kisa kye bagumumma ate tebaswala baswala onyeddola ekifu gyesi kyazalidde okufeiringa waliwo yamukubiranga amaswala bali ebunya abaana bajja kuddwali kuswala kubanga nkalina kubanga otunula omukyalo yammwe ensi yammwenu bwowasa muwala wa president owasa ensi does Uganda have a female organ kakati okuhingira kubeera Ntebe oba Lwakitula aba opposition balina omukisa okuwangula akalulu kano nabo tebabitegeera nga bakadde ba NRM bali mu Electoral Commission after Mbabazi is 10 points and why 10 tukita politics of symbolism why 10 nti Museveni ategeera ensonga ze 10 ezamuleeta mu buyinza 10 zaagana okutirira tukita politics of symbolism nti I mean presented 17 points for overthrowing your body. When Mwanga formed UPC Buganda, he also presented 17 points to Obote. Mwanga amutegeeza, your government has reached the level of being overthrown, like you are back to the Amini days.
ffe tubitegera ffe abattabuuku ffe bebaniamu oli atattabuuku ajoka obujonze privilege nakunyamu mbu yatwala esse ng'onia mwana wa mirundi bamuniamu kakati ensonga 10 President Museveni yali aterezezako wadde neemu bazitereza baziteekamu abalamuzi baaga nti muteekayo okulonda okulala kuno kwabbiddwa okulonda okutuufu kubeerawo nga zino mweziri kati bazitereza akalulu ka Museveni bakasazaamu okujja kufa abali knowledgeable omusajja n'akugamba enva zino muzifumbye temuli munyu temuddangayo okufumba enva ng'omunyu teguliemu abategeeza nti ezaawumye naye akibagambye nga mwe temukitegedde temusobola kitegeera enva zino temuddangamu bali diplomatic bali timid naye bakiyisaawo bakasazaamu without implementing these 10 points never organize another election ne bazirongosezaawa bazirongosa zayita mu parliament abalamuzi baali baagala kuyamba Mbabazi kano bakabbye toneya Mbabazi bye yafunye kano kabbe ekitegeeza Mbabazi yakola nnyo ne bakabba bubbi even Mbabazi cannot accept nti obwo bwe nafuna akalulu kali nullified but in a different language many people could not understand except with the intelligent ones kakati byabakama bw'abanga asobola ne bakubira omuntu kwerekeza commission n'atunula ne bamuyuza essuuti ze zonna ng'atunula byabakama yakola ekitaliyo mu nsi oba ababaka ba parliament babaga nti go back and dress properly. How could the chairman of the electoral commission register, nominate a barefooted man? Tumukubirako mu ngalo. Yabakama will tell the man, I cannot nominate a barefooted man. Gandhi dress properly. Neite yamufuako. Yes. Byabakama yalise meeting. Nabagamba nti you are violating, you are diminishing my powers. If on day one, bakubye Bobi Wine singa yakavaamu. Chobulebe yabazanya n'abazunzo. Na Bobi Wine ina Nikati sibitege. Bobi Wine ina America, taba America bakuzanya buzanya. Bobi Wine yaje yakalulu. Bana mukubira. Abajoza abanyaku bantu bakalo tokubera. Today batukubena gisifuleshe batuniye nagisenda. Bakubeja buyamazi. Bobi Wine yaje petition. A reasonable man would say, beyond this time you don't withdraw. Kubanga tubatandise n'okuwandiika ki? Ensala. Naye omusajja talina limiti. Era ye winyeddolo kubanga alina forces ezimufuga. Yagamba nze nkupronouncingako nti Museveni yawangula kugulibwa. Omwana afudde bamutuuma erinnya. Bamutuumira mu Kabuli. Mutendereze Yesu, Yesu mwana gwendiga fetuseka. Nengamba singa nkingira mu opposition bafeesa. Banzita. Bakutta. Nabano basiru. Nabo tebamanyi politics. Kati lwaki totendeka mu opposition? Nti you see. Kutwalamu ekintu kino. Abakuba bolesa. Kufeka navuma set of singa netusikini kidoli kyanagisi. Bali gusala naye ndo batandise ogusala bagusala bitandi expert fete tuyita bajulizi kakati ekyo kitegedde nti ebyo byonna oyo tabimanyi chairman w'electoral commission tabimanyi yali junior nnyo DPP mwe yali agala okutta ekitongole ekiramuzi yakwata omusajja bamuyita Bernard Chunga yali DPP n'amuwa chief justice nga wa diploma ekitongole n'akitta nga balamuzi ab'amaanyi abatya nti bajja Museveni kyabajja naye ono yasonsekanga ne president waffe abatya gavumenti agitambuliza omunda wezenga lugusi ne president waffe abatya kubanga bolaba abantu balonda Museveni tatya muntu kankubu omusajja bamuyita Tenda Kwire yalikira kati the National Assembly yawandikira president ebbaluwa nginako kopi never appoint Kadaga speaker. She will give you trouble. Museveni allowed Kadaga. Kyomuganda kyakola. Museveni kyomuganda kyako kuba yina obwongo.
ye emotoka ekyalani kyayina wakitungira akitunga kabaliga omutunzi w'ekyalani gwalalabe nga atudde ku munne yalina watula mu kafo ke n'atunga ekyalani kye kyakubuulira nti yagamba Kasujja nti tonziba akalulu n'akamulaga nti kafulumye dda yakajjawa mubeefudisi mwennyini mu ddakiika aga oyo omukazi Ganyana Miro yali akwatiddwa n'obululu nga babese gye bamulimbye oli muganda n'oli muganda katusoke tuwumulemu katukwate gavumenti okuba oyiba kyemani oberekezo omulungi